Ebyabadde emabega nga King Saha akwatibwa wali munanga ate ku apartment ze wali munanga ate ekyanja obutambi obw'enjawulo munanga ate bukyasumbwa nnyo munanga ate social media byengenda okubeera nga nkutuusaako so nga ate Dr. Jose Chameleone kosa munanga ate ne daddy we muganda wange bakoonyemuko amazina so nga ate ali mu kushutinga munanga ate video ye omuyimbi munanga ate Dr. Jose Chameleone so maaso awo bampita Jaminati esinza ku Jaminati Yugi tandise munanga ate n'ebiri mugenda munanga ate fayiro kaakati nno internet social media ekyasaanikideko ko amawulire gano munanga ate ag'omuyimbi King Saha obutambi obw'enjawulo munanga ate buli mu kutawaanya social media wano era nga omuyimbi munanga ate King Saha poliisi we yamusazeeko ko wali munanga ate ku apartments ze wali munanga ate ekyanja kaakati nno yeebuuziza n'agamba nti nno ki ekigenda mu maaso ki ekinkwasa munnange era nga boogezaako okulaba embeera mu butambi obw'enjawulo kw'ossa ate n'obunkenke obwabadde munanga ate mu kifo bamutute ate King Osi mugana nga agenze waba mutute akoze eki neba naye mundu nyingi ku mukazi kanso omukazi emundu zonna nezivaayo bannange kati obayekera singa bajja kanso gye baliko taata nga bwogezaako okulaba omuyimbi ye munanga ate King Saha yatuuse akaseera n'agamba bannange ki ekigenda mu maaso ki kyenkoze ng'abyebuuza nga bwogezaako munanga ate okulaba okusinziira munanga ate n'amaloboozi agabadde nga munanga ate mu butambi obw'enjawulo so omuyimbi munanga ate King Saha tebyabadde munanga ate birungi n'akamu so kw'ossa ate munanga ate nga bwe nkutegeeza nti nno bikyagenda munanga ate vayiro kaakati nno abamu bagamba nti nno King Saha just ye yabadde munanga ate ku stunt ezo mukulu wange ono akometinze n'agamba eyo stunt pushing concert nkubuulira ebigambo bino muganda wange ogiyita stunt nga tobadde ku ground nze akunyumiza ebigambo bino oba nze akugamba ebigambo bino mbaddewo era vita ebaddewo yonna ngirabye ndabyeko nga bafulumya ku masasi weba stunt kale nga stunt n'abalala gye bali abagamba nti ebadde stunt naye nkubuulira weba stunt buli muntu asaana ne bamuwamu stunt n'akolamu stunt n'abasirikale oba naawe babakuweemu abasirikale abo abajja ati bakube ku baana b'abantu amasasi mu magulu gasesebbuke ng'otunula nze ntuse ne neebuuza naye bano abasajja mu butuufu obusungu babujjawo bakubye omwana essasi okugulu egumba nerikola bweriti ani yali yagenzeko okubukya inte n'asanga ebigumbagumba kati sebo webanga stunt nga mugenderamu obulamu bw'abantu nga just ayagala kupushinga concert naye nga King Saha bamuwambye ekyo mwenna mukimanyi nze ndabyeko ku vita ndabyeko ku bintu byembadde ndudde olaba bakoze ebintu ebyo nalina ku mabira ba mu campaign ndabyeko nga masasi gawandagala nga tebagala na muntu n'omu agoberera King Saha gye bamututte
naye nga muganda wange byogeza abantu obwama nga bw'owulidde munna nga mu katambi ako ku muyimbi munna nga ate King Saha. So kankuggyewoko awo ate nkwongereyoko Dr. Jose Chameleone kosa ate ne kitaawe munna nga ate omukulu Mayanja ssebo muganda wange amanyi okkoona wali munna nga ate dansi ngambye bannange. Dr. Jose Chameleone naye munna nga ate abaddemuko mu katambi kano nga bwongezaako okulaba embeera nga bwebadde mu katambi ako. Still nga nkyali ne Dr. Jose Chameleone yavuddeyo ku munna nga ate n'ateekayo ku wali kasampo video. By the way n'ategeeza n'agamba nti nno video yategeezezza n'agamba nti nno video ye eya yefe oluyimba olwo ke kaseera munna nga ate vidiyo ekwatibwe. So yavuddeyoko n'ateekayoko kasampa ako ke yatadde munna nga ate ku mikutu egy'enjawulo kw'ossa ate n'ekifaananyi kye yataddeyo nga bw'ogezaako okulaba ekifaananyi kya Dr. Jose Chameleone. So nakutegeeza ne nkugamba nti nno kakasa nti osubscribinga obutasuba munna nga ate update yonna eri omuyimbi wo munna nga ate Dr. Jose Chameleone. So bwenti bwenkoze kakasa nti osubscribinga ebisigadde just bitwekere tujja kubeera nga tukuwa update.